Naye ekintu ekintabudde abantu nga bw'olaba ababooda, owa booda abonyaabonya wa booda munne. Tulina akakiiko ka booda kakwata abapiki ate nga naawe wamukwata oli wa booda, kyekimu ne kuba likubyeyo. Mwena mwagenda kunoonya ssente. Nze nandirowoozezza nti omuntu yandibadde atulugunyizibwa oba bizibu bye yasanga oba mirimu gye gyegimumenya oba kale kalogebwa abaasigala e Uganda, naye ate kiri luno abali e Bulaaya okuloga bannammwe emubeera nabo. Ekyo ekintu mpulira nga kimmalirako ddala Bulaaya. Mwenna muli ku kyeyo, mwenna muli ku mawanga, naye ate okweroga tekufuuka okweroga. Kati mwe mutuleetedde obuzibu, mwe mutuleetedde tuyita abalogo. Kati bwe bakundoopera oli Bulaaya ologa banno, nange ngenda kukolako ng'amateeka bwe gagamba. Nkologa ebipya ebikadde, nkologera ddala bulungi olw'ensonga nti gwe abeera alinganga atategeera ky'oliko. Olw'ensonga nsooka gyetegereza, saagala nnyo bintu byakumbuulira, era nnyo ne ngyetegereza ne nsooka nkukola bulungi ng'okitegedde. Kati mmwe muloge naye tebakundooperanga. Beera ne fitina, banno bayigganye ku kyeyo naye tebakundooperanga. Bali kundoopera, manya nti ekyo kyennyininyini ky'omwagaliza okubeera kye kigenda okukubeerako. Oyagala akomewo e Uganda adaage, gwe mwennyininyini gwagenda okudda. Awatalina kuyisa budde kubanga ngenda bikola obirabireko ddala. Kati mubeere eyo abeeyita bakatonda oba mmwe ba Trump. Ba Trump y'owaavu, naye wa Bungereza, naye wa oba mmwe Trump y'owa Amerika, mmwe ba Trump abalagira nti gundi akomewo. Mwefudde ba mutawaana, bakundoopere nti weefudde wa mutawaana oyagala kuzza banno abali ku kyeyo. Mweyise bulungi. Bw'oba naawe okimanyi wagenda kukola ne munno yagenda kukola, ate ekitandika omuntu